Tino kuwa Monday wala kubiranga ate oyita bulungi mu weekend nnyo Allah yebale kubira mpozi nga atakusobozesa okubira ngo oyita mu weekend tukitambula bwe tukikuba tukizeri wala kubira mpozi nga ate otambula naffe tugwa muri empozi atagafudde mu lunaku gattako n'agasinza okubira mpozi obuli awo nga gayita mu weekend ebadde empanvu bweti agamoyinza okwagala edda ku social media zaffe amalala mpozi ate nga obuli awo ogalabula bisawa zino zenyini kakukube ngali na ba sponsor tukugambye tukuwa mawuli nga gatambudde weekend ebadde nyovu nnyo oluvanyuma mpoza ate lwa Shami Malende okuvaayo n'ayatulanga bwe bayawukanye ne bbaawe Asebunya era omukyalo ono n'akola n'obutambi ng'alaga nti obulamu bwe buli mu kutiisibwa n'ebirala byonna. Omusajja yamubyeko emmotoka n'awamba amasimu gene social media ndoze byonna era omwami yavuddeyo naye n'aclarify nga n'agamba alimba era veya neetondere kubanga aswaziza nnyo erinnya lyange alimba awaayiriza lwaki ampaayiriza era n'atwala abamawulire n'abalaga ennyuma babadde babeera nti Shamimu alaga nti Shamimu yajjeemu ebintu n'anoba n'adduka n'agenda. Kakati akasinza okunnyumira omwami agamba singa Shamimu tavaayo kwetonda ayina ebikwata 1 ku buladde bwe bw'abadde afeekinga 2 ne message z'abatabula kitegeeza ofumo olwo badde bwaggwawo dda message z'abatabula oba za lukundo nga Shamimu babadde bamuwujjawujja eno tetumanyi betulindiridde mu katambi mpozi obuli awakanaddako wabula omukyala Shamimu Malende ku Saturday yavuddeyo n'akola ka video ng'ayimba akayimba ndi first born ataddibwamu zasooka buddibwamu ate siringa bujjaki obwo neerisulamu ku mmane otyo ng'obuyimba obwo abuyimbira abadde bbaawe oba ontegedde ng'abuyimbira abadde bbaawe wano nno nengamba Malende nno wandibanga oliko omukazi muyima yakola ki yakutuulidde ku nsaabwe wandibanga oliko omukazi omuyima akutuuliddeko kubanga kana akaseera kakunoonya kalulu bodda mu ntalo z'amaka owedde. Ekyokubiri nze mbadde manye engeri gy'oli mukyala looya ebintu ebimu olina bw'obibala n'otaayiza naye otherwise kati gwe baataayiza kino obadde okikuumanga ekyama paka okulonda nga kuwedde n'olyoka onoba mu butongole nga maze n'okulayira emyaka 5 wegiggwerako babeera bakyerabidde nti wanoba n'okunoba ne wano eno kati ogenda beera ne stress onoonya kalulu bakkuba mu kalulu bakuvuma bakola batya bakujerega eno bagamba n'okugamba tolina na musajja tolina na maka tolina kyotugamba ebintu bwe bityo. So ngamba nnyo abakyala nti mupakusa nnyo okufulumya amawulire nga bwe wanobye nopakusa nnyo okufulumya abantu bategere abantu bwe tebagenda kukusanyukirako manya tebagenda kugamba nti bakole ki bakusaasire nedda basanyuka busanyusi ne bagamba naye ono ng'ate tumwaniriza mu luse lwaffe babufumbo bwalema abawuulu nga tumwaniriza nnyo ogenda okirabanga ekintu kigize nga kyabise anyway nange buli omu akuwa kirowoozo kike ku bufumbo naye nze kyentegera ku bufumbo obufumbo bubeera bw'abantu babiri omwami n'omusajja ffe abajjamu ng'abookusatu bana banti baani ffe tetukusalirawo okusinga tuba twagala nnyo namwawukane lwaki ate bwe kaseera muba mutuloopera emisango gyammwe ate yakozebwa ati ate namukute ne gundi tukowa naffe tuloopera emisango gyammwe nerwa ntugamba lwaki tebayawukana tusabire Shamimu Malende bw'aba akalulu akawangula by 100% kuluna agenza okawangulira ku 50% or 55 actually nakubira 55 bwagenda mu 50 babadda mu Iran
Kweyo kiyakoze kibayita okugwekuba mu bisambi banayi abamu sobola okubeera nga nze boy naba ex bangi naye okunzijamu ebyama byabwe nti mu kamera twogere nsobola okubuulira omuntu wano eno ku byatwawula nti nga tetuli mu kamera kuba bonoogera n'obyogera bajagamba oyo alimba yabijjeewa oba ntegeera naye mu kamera abamawulire nga bookesa ate naawe mulenzi nabadde mmanyise bunya engeri gy'obaddeko mu mawulire kubanga alinga okola ku kyano bagiyita olujjuliro nali mmanyi nti k'obaddeko mu mawulire omanyi biki ebirina okukolebwa n'ebyokubeera nga man kale olunaku lwa jjo olunaku lwabadde lwa mukaaga ku lw'omukaaga Alien Skin actually tukandike na Friday Alien Skin bali balina press conference ne Abitex yali Friday yali Thursday na press conference eri Growers Kawempe obaka obwayisa around there bwe bava eri ne bagenda ne bayitira ku kitebe kya NUP ne bakyankalanyaawo awo ne bakuba n'obusaale blabla n'ebirala naye poliisi oba military poliisi mu kifo ky'okukwata Alien Skin yadda ku baana ba NUP ng'ekuba era bo tebaswala ne baleka ne bagenda neekoleeti ekirala Alien Skin n'atambula babadde bagenda esimanya nakawuka ne basanga omusajja yeetisse ebijanjaalo kumbe ono yabadde mukozi wa Pastor Sempa ne bamujjako ebijanjaalo ne babitwala okusinziira ku Pastor Sempa awandiise bw'ati njagala nsome ebigambo bye nga bw'abiwandiise agambye yesterday at midnight Alien Skin's convoy wreaked havoc on Nakauka Kasenge Natete Road. My worker bringing beans from Kabale was beaten and beans were taken from him in the mayhem at Kasenge. Alien Skin ebijanjalo byabadde byabakozi ba Pastor byonna yemwagala mu bikole naye temulya ebijanjalo byange. Ebyo bigambo bya Pastor Martin Semper ng'alaajanira Alien Skin. Eba naye singa babadde baana ba NUP singa owulira those hooliganizi singa kati babatandiseeko dda olaba bakola parade mu kifo kyabwe munda nga tebafulumye olaba babadde wabweru abo nga batunuulira abagenda okubujja okubakuba nabo ne babagiramu ne babakuba. I said what? So for that reason tusuubira nti mujja kwetereza police mukole amaje mukole abo buyinza mukole kati buno bubbi kitegeeza Alien Skin ne gurupu ze balina emisango gy'obubbi mingi mu kibuga Kampala naye olw'okuba nti poliisi teyagala kubeera nga ate obwekola bali babatya ndowooza ate si ba opposition era ojja kwekanga tebabakutteeko nga tebabakutteeko okujjako nga Pastor Sempa yataddemu ekibuli naggulawo omusango ku police bw'amala okugulawo omusango ku police n'alinda babakwate bwe batabakwata n'abakuba ku Twitter n'aggulawo n'atandika n'okubeera nga akola olutalo lwonna ku mabulire police erinza okufuukatibwamu kafansonyi. Naye ky'obumanya ebintu bya Uganda tebiriimu ebyo bwe bakubba babeera bakubbye ba alien n'abalala oba nfuna ba alien n'abalala but kyemulina okumanya kibeera kimu kyokka nti buli bwokola ebintu ebirumya Abannayuganda basigala bakolima. Ebijanjalibwa tutte byabadde by'abasajja banaku na bakazi banaku bakola wa Pastor Sempa kitegeeza ki nti abagulira ensawo y'ebijanjalo eyo gye balya akanyama tebakalabako byennyanja bikoze bitya enve ennungi tebabirabako balya bijanjalo na kawunga ate gwe obibbye abo ntegeera
kitegeeza babiguze na mu bungi olyagambe babijja kabaale tebasobola kugula byeno mu Kampala babiseera obonfuna babiseera kati musajja watu agamba abo bojjo ndetera yensawo tugeze eno ya mitwala asatu baana weka wange kabaale vayo ku mitwalo 15 oba 2 bwabalanika transport aba savings gobikutte obiridde. Genda ku Facebook, genda ku X, genda ku Instagram, genda ku Blue Sky, yonobere ngo tugoberera gwatana bakutugoberera ate mwana tojja kwekanga ngo boli awo tutambulide ddala bulungi nnyo okongera okubeera nga ate oboli awo kintu kikwasaganyiza ddala malidadi sana otugoberere otuwe thumbs up commentinga n'ebirala byonna biberenga webiri ddala bulungi nnyo. Mawulire tukyalina mangi nnyo ate empozi oboli awo agatambula. NRM Secretariat, General Richard Todong has warned the party flag holders against the use of money during elections. Secretary General Mpozate wa NRM Richard Todong alabudde abafunye bendera nti bannaye temukosa nnyo sente temukosa nnyo sente kugulira balonzi n'alabula n'abalonzi nti bannange omuntu gwe mulonze nga abawadde sente kizibu nnyo mubanja togenda mubanja luguudo kubaja kugamba oluguudo nakuwaamu sente obo ntegedde oluguudo nakuwaamu sente kati gwomanyi ebintu nga bibeera bwe bityo ng'omala ng'osiraana mu mpola ekyo bakibagambye enfunda n'enfunda bannaye mwewala okubeera nga mugaba sente nammwe mwewala okulya sente nosanga abantu nga basimbiza layini babawe 2,200 1,000 olwo mu kalulu ko katunze myaka 5 agenda kubeera eyo era ajja kutegeera abaana bano basiru oba wabuwi sente buswazi nga bagenda bakulonda. It is bad. Tukitereezemu tukikyuseemu kababeere opposition nga bebakuwadde sente tolonda baleke sente zibaddize tozirya na zirya obonfuna sente zibaddize tozirya na zirya osobola okubeera mpozi obuli awo nga oyitamu bulungi nnyo era owangaale mu mbeera yonna. Uganda's financial minister Matia Kasaija has assured citizens that the country's economy remains stable and poised for continued growth even with upcoming elections. Matia Kasaija nga bakugamba bulijera agumya bulungi nnyo. Comrades, money will come. The economy kati yaza mwana tukakasa nti eri economy eri what? Economy eri kati gwe abadde alowooza nti tetuli bulungi nnyo agaba newankubadde tugenda mu kulonda kuba okulonda abantu bamanyi ate oluusi bwe tuba tugenda okulonda emyezi gino egiddirira mwezi gwe tugenda olonda basooka ne bakweka sente akalulu bwe katuuka wali eri mwezi mwe balondera mwe bakampainingira omwo sente ne baziririizinga ne bazita wammwe olinayo ku muntu yenna agaba sente embeera nga si nnungi babaganyo gaba obusente naye ekisinga okunzesa nno Todongo naye akimanyi bulungi nnyo nti ekibiina ky'NRM kyekisinga okugaba sente okugulirira abalonzi balema okuweereza abantu service bakolera amalwaliro n'ebirala ddagala amasomero na biki ne babawamu buwi sente kati weebuze kibagamba eddwaliro limu liri worth 2,000 mu bulamu bw'omuntu mbuuza bubuuza saagala otuukeyo gambe nti ate simanyi bikoze bitya gwe tubuulire is it worth eddwaliro erimu omuntu n'alirya omuntu omu yekka n'amala ate najja naawe abantu 2,200 bamulonde mumulaba kisoboka kirimu omuzinzi tekisoboka mubeere nga bwetereza obulamu mujja kubeera mpozi obuli awo nga banyumira kale bonna Uganda bali tubibaza okubeera mpozi nga ate mutambula naffe. Honorable Odonga Otto
agamba nti mu Uganda mulimu akakadde kamu mu emitwalo 3 ejabagwira ejabanonyi b'obudamu refugees. Era ng'agamba nti tebasula mu refugee camps olwayingira eggwanga lyattu Uganda babeerako mu refugee camps kitono nnyo ne baana beeyongerayo kati baafuna n'obutuuze obw'ekyalo nga bw'ogamba nti nsula wali eri Kyemani wa wali amanyi kati kakutande nno ng'olina obuyisanga bulungi obeeramu awo nga tolina wadde akunyeenya nako ne Kyemani aba akusapootinga busapootinza agamba oyo omwana wattu mu lugwala wange oyo mundekere. Olunaku lwajjo kyabadde kyepukulu kati Bafana agamba bannaye abayimbi lwaki mugenda mu bivulu bya Abitex abasajja abo bamaze ebbanga batuvumaavuma batulangira nga batuli abanaku batukolera sente entono naye omusajja akoze ekivulu atimbye abayimbi nga 50 era nga naawe ogenda ozungireeyo ng'ogenda nga ozungireeyo ddala obeera oli feya ze Bafana bwagamba olunaku lwajjo Syria abadde birthday ya Chris Evans bamutonedde ebitabo bye era mwanange n'atambula mu ntambula nga yeeyo n'aneegina n'ajolobera n'acyamuka bw'atyo mpola. Muyimbi Kyagayagayo alina concert ku Millennium Hotel era ono mpaza avudde n'agamba yali behind erinnya erya Lion Island erinnya erya Lion Island yali musaale nnyo mu kuliyiya n'endongo yaako yali musaale mu kuliyiya kyensinga okujjukira nti yali bambi backup artist mulungi nnyo ekyokubiri yali writer mulungi nnyo ezimu ku nnyimba za Chameleone omusajja ono azinamu omukono naye maama ebintu nawe nga bwemanyi tebitambula bulungi nnyo. M23 and the other armed groups have been responsible for gross violence of international humanitarian law since late last year. Daba M23 bano bakwata akati mu kubeera nga balinyira eddembe ly'obuntu mu Africa. So nga ate balina endagaano boolyawo ze baali bakkaanyaako nti abantu newankubadde oyekera mu kubagana amagye n'amagye naye byokwatagana n'abantu ate empozi mubeere nga mubatulugunya nedda tekirina kubeera mpozi ate nga oboolyawo mujjukira kansala eyakuba banne ekibooko mu bitundu bye Bulenga ne Bulagga eyakuba banne nga baali bagenze mu voting nga bogana tulonda bakulembeze mu kanso n'ebirala ne mutafuna muwadde n'omu wa kibiina kya NUP akiikirwa abainalimu bawuuta obululu FDC n'abaaliwo ebiseera ebyo n'abazza mu kakiiko n'abakuba kibooko. Ebifulumya nno biraga nti omukulu ono bambi teyafunye kaadi teyafunye kaadi era ekintu kino kyamuyisiza si bulungi. Weewaawo baaba tekyamuyisiza bulungi nnyo nendowooza olina kubeera mukulembeze kati ekyo bubanjo tukoppe balimu ezo tabeera wantu bisanja kimu bibiri n'amuddawo ekyokusatu akola kimu bibiri munagenda ewalala bwabanga badde akulaakulanyiza wano n'avaawo n'agenda ewalala akulaakulanyeeko n'eyo oba ntegedde akulaakulanyeeko n'eyo asobole okubeera nga oboolyawo alaga obuskills yava kuba kansala najja kuba meeya n'ava kuba meeya nadda kuba MP kati agamba wa MP abukooye ayagala bwa road meeya engeri gyali engineer asobola bulungi nnyo okubeera nga alyawo akikwasaganyiza ddala mu mbeera ennyini etukula. Sigenda kubeera mpozi nga ate nsukka waneeno mubeere bulungi mwera